Nalabye emboozi y'ono guy gwe bagambe yalidde abakazi 400 as in 400 women. Mbwera abakyala bano babadde bakyala bafumbo, he broke up families, biki ebigenda mu maaso. Ku misango egyasomeddwa guy ono saawuliddeko gwa rape. So bano abakyala ababadde benda ku babba baabwe nga bakozesa ono guy. Kati bo musango ki gwe tugenda obbasalira? I mean, I'm confused. Nalabye video ke nalabye mayinza sirabala video. Naye nalabyemu omukyala w'olubuto nenga kannetegereze ka video kaneno nga njagala kutegeera omukazi baamukaka wallahi ng'omukyala yali ayagala nga tewaliwo yadde n'omwamukase. So nga tetunaba kutongoza gaayo ono kubeera nti no, he ate 400 women. Bano abakyala ababadde nga sneaking out of their husband's home nga bagenda mu ofisi y'ono gaayi oba before yonna gye yabadde abakozeseza, kati bani agenda obbasalira omusango? Naye nga bukeepu bwange bukyaliwo okuva emyaka giri emabega, sirekeranga obutunda t-shirts ne jumpers. Mbadde wano nenzijukira nengamba leero kambagambeko munguleko. Naye nze kambabuulire wano mu Uganda, the only difference with that guy is that that guy was recording. Maybe ayinza okuba yali alina motive, oba yali ayagala leka bujulizi or anything, yalina ensonga ze. Oba ayinza okuba yali atunda na videos nga aziguza abazungu. Maybe ayinza okuba yali alina ekigendererwa nga videos aziguza abazungu ne bamuwa ssente ne baziteeka ku zi site. Naye wane Uganda tuyinawo bakatulako ebiseboka. I'm telling you the truth. I'm speaking the truth. Mukimanya abasajja ng'abikolera mu office, mu mmotoka ne ku gate, wabweru wa gate yawo. I'm telling you this. Abasajja bammwe babikola ebintu bino. The only difference is this guy was recording. Naye muno mu Uganda tuyinamu ba general nga w'omubalira abakazi ewiki ayinza n'obbasusa mu 2,000. You people, twafada. Nkubira omulanga President waffe w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti buli eyalwanidde mu parliament goba taata goba embwezo tetwazituma mu parliament kulwana, twabatuma kututeeseza wabula si kulwana. Bukya mulwana mwali mukyusiza ki? Bwemba muyitira mu kulwana mwali mukyusiza ki mu kulwana kwammwe? Mwasomera mu masomero ag'okutendekebwa okulwana, temwagenda mu masomero ga mpisa. President waffe mwali mulabyeko ng'alwana. Ye mwabagala okulwana ba MP, lwaki temugenda Irani, lwaki temugenda Iraka ne muyingira amagye? Parliament bagirwaniramu. Lwaki nnyo buli dakiika mwagala nnyo Uganda ng'erina violence, buli omu agamba Uganda mbi, Uganda mbi? What is it? Mulegeje emitwe gibalinga bomo zi Iraq. So kyabadde kibalwanya. Mulowooza amaanyi kwe kufuga? Mulowooza we mulwana ennyo mugenda kukyusa ensi yammwe, mugenda kukyusa ebyalo byammwe district zammwe? Bukya mulwana tetulabangako kigenda mu maaso, wabula mutuzabuza mabega. Mulyoko mu parliament mulya miliyoni 3 kudda waggulu, temulina kye mutukolera, wabula muli eyo ngu tubatenda okulwana mugende mu magye. President waffe w'eggwanga ba MP bagobe bateeke mu magye balwanye. No waliyo abantu abasobola okuyingira parliament abasoma abakuzibwa n'empisa ne bateeseza abantu baabwe. Simanyi ngu babayita ba MP, ensoro ezo ezalwanye ziwumuze muzugobe, mubagobe kubanga tebayina mpisa. Basomera mu masomero gakola ki gabatendeko okulwana. Bukya mulwana Chiche kyali kikyuseeko, mwengamba mwe ba MP mukola gwa kulya sente temulina kye mutuyamba. Bukya mulwana mwali mukyusiza ki? Wabula okujjako obutategeera n'obutasoma.
muri mu parliament mu Rwanda tubatende nnyo okulwana banange tukubira president waffe w'eggwanga abasajja bano ba MP bagobe buli yarwanye mugobe abantu je bali abasobola okuyingira mu parliament ne bateeseza abantu baabwe lwaki weesibye kunkunyuliza abasajja lwaki tozigoba ne ziva mu parliament mutu wacha kuyiga choba mutu wacha kulabira kochi murwana gana bucha murwana mwali muchusiza kochi nga muyita mukurwana mulawa mukulembeze wa farwana munoza yesi muntu tanyiga mujja mutuuzumira kebye bikote bibalinga endogoyi sinaba bye ku mutwe ne mu byasemitwe